Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sahaba wa nabi sallallahu alayhi wasallam aitibwa Jabir ibn Abdillah atunyumiza muhadithemu ennungi radiyallahu anhu atugamba nti nno nabbi sallallahu alayhi wasallama kana fi safarin lumu yali mu lugendo lumu ng'atambuddeko faraa rajulan n'alaba omusajja nga bamukuŋŋaaniddeko nga bamuwujja ng'omusajja aweddeyo ng'omusajja anafuya agudde eri n'abuuza ekimutuuseeko ne bamugamba nti omusajja obuzibu bwe twamusanzeeko omusajja yabadde asiibye ate n'atambula olugendo n'anafuwa ne lumuyisa bubi ne lumugonza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu kisa kye eky'amaanyi mu kulumirirwa kwe eri abasiraamu be n'agamba nti bannange layisa min birrin as-sawmu fi safarin, si kya bulungi si kya mu mpisa omuntu okubeera n'olugendo oluwanvu nga lugenda kukutula ate n'osiiba, si kya bulungi omuntu bw'obanga olina olugendo nga luwanvu nga lugenda kukumenya. Kya mu mpisa ya busiraamu okubanga osiibulukuka okubanga tosiiba, ekisiibo bwe kinaaba kiwedde oliwe ennaku ezo ng'omaze okutebenkera mu kitundu kyo nga togenda kuyisibwa bubi. Barakallahu fikum. Salaamu alaykum.